kakati baministers abakalondebwa ku kabineti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni gye buvuddeko jjo ly'abalamu lubakeeredde. Baminisita bano lubakeeredde lwaki? State House efulumizza ekiwandiiko, efulumizza order okuva mu mwami Yoweri Kaguta Museveni atoye order wabirewo okunoonyerezebwa okukolebwa ku bannansi ku citizen status kuba 4 appointed new cabinet ministers. Jukira yavayo n'abagamba ng'alayira nti kino ekisanja akituumye ekisanja no sleep. Ki kyandibadde kisindiikiriza Yoweri Kaguta Museveni okwekengera aba cabinet ministers bo bennyini be yeerondedde nga teri mulala amulondedde, teri amusongeddemu lunwe? Why tutandika okubuusabuusa nti nno mwami Yoweri Kaguta Museveni ba cabinet ministers balonda si abeselectingira, waliwo omuntu ali ku bbali agenda mu maaso n'okuselectinga ba cabinet ministers bano. Wekibanga si kyekyo, lwaki wabeerawo ekiwandiiko ekiyisibwa ng'ate kiva wa Yoweri Kaguta Museveni yennyini, ekiwandiiko order eva mu State House ng'eragira ministry ekitongole ekikola ku immigration kigende mu maaso n'okunoonyereza ku batuuze ku status zaabwe abaakalondebwa mu kabineti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kitegeeza alina kyeyeekengedde era yabeekengedde. Lwaki? Kino kikuwa endowooza nti baministers bano bonna ba cabinet ministers abalondebwa tebali ku kusalawo kwa Yoweri Kaguta Museveni. Tukkirize oba tugaane, waliyo abantu balala bavuga eggwanga lino, era bannayuganda twandibanga tulowooza eggwanga lifugibwa omuntu omu era State House yegenda mu maaso n'okubafuga. Nedda, ekyo mukikkirize oba mugaane. Cabinet minister yenna waba agenda okulondebwa oba nga tannalondebwa aba yeekenneenyezeddwa dda, ate abeera nga bamukozeko investigation okunoonyereza okw'enjawulo emyaka egiwera okumusembeza ku kabineti yemu ne Yoweri Kaguta Museveni. Jjukira eno kabineti ye administration lyesiga oba ye board ekola amateeka ebaga entambula y'eggwanga gyegenda okutambulamu, eiza okugenda mu maaso oba okuddirira, eiza okunzika gavumenti oba ogisigazaamu. Kakati ensobi eyinza otya okukolebwa okubanga bano abaateekebwa mu kabineti eno si bannayuganda nga balina okunoonyerezebwako? Lwaki baba banoonyerezebwako? Ye obunkenke buva luddawa? Lwaki Yoweri Kaguta Museveni yeekengedde? Wuliriza, oli ku Yugi Update TV kosinzira obanga otuwuliriza gwe natanatuyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otwegattako. Abali diaspora, abali emitala w'amayanja, abali e Katoman, Dubai, Saudi Arabia, mwena muna mbatumiddeko nnyo, mwebale kwekumira ku Yugi Update TV. Abali South Africa mbatumiddeko nnyo, ngenda mu maaso n'obbasaasira kansuubire nti ebintu binaabatambulira bulungi, katugende mu maaso n'obbakwasa omutonzi. Kakati gwe ali wano owuliriza era kyeyalingirako ne munnaategeere gano nti mwami Yoweri Kaguta Museveni kye tubadde tusuubira si we kiri. Oluvannyuma lwa Uganda State House okukiriyalinga report eyafulumye okuva President Yoweri Kaguta Museveni ng'edirectinga immigration authorities ab'obuyinza abakwasaganya ensonga za immigration, ng'agamba nti nno ayagala baverifyinge bakakase citizenship status obutuuze ku ba 4 ministers abalondeddwa jjo ly'abalamu, nga kigambibwa nti bano bayinza okubeera nga baayita mu citizenship mu mawanga amalala, bayinza okubeera nga kwegamba nga bannamawanga malala nga si bannayuganda, era nga wano bajja kuketta mwami Yoweri Kaguta Museveni. Yoweri Kaguta Museveni afunyeemu okwekengera. Wuliriza gwe omukwano gwange ali eyo. Kakati ensonga eziyinza okuleetera okwekengera zivaawa ng'ate tulaba mwami Yoweri Kaguta Museveni musaale nnyo okuyingiza bannamawanga wano. Bwe tuba tutunuulira ne ba ambassadors abamu ab'eggwanga erya Uganda mu mawanga amalala si bannayuganda. Tutunuule ba ministers abamu abalondeddwa abamu si bannayuganda, mulimu abayindi. Kakati ensonga ezo zonna w'oziteeka ku boodi otunuulira n'ebintu ne bikusobera n'osigala ng'onyeenya mutwe. Kakati bano ba ministers abaakalondebwa bana balina okunoonyerezebwako ab'obuyinza mu migrations basobole okuba nga banoonyereza ku butuuze bwabwe, ddala bannayuganda si bannayuganda.
ne kino kiyinza kutuukawo kitya. Wuliriza, okwekengera okwazzeewo oluvannyuma ebintu ebyabadde byogerebwa online nga bigambibwa nti pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yandibanga yasayininga abantu bannamawanga abatali baggwanga ya Uganda. Ebyo ne bibadde bijja bisambira ku social media, wabula ate na bino ngambo zize ziyitiŋŋana nti mwami Yoweri Kaguta Museveni yainstructinze ba directorate okuva mu citizenship and immigration control bagende maaso n'okukola investigation ku ba ambassadors, ku ambassador Andonia Ayebale, Calvin Aduho, saako ne Dr. Lawrence Muganga, ono businessman Saijia Tana, nga bifollowinga intelligence report eyalweyizinze okubanga ekakasa bano okubanga ba nationality. Wuliriza, tunuulira, bano ba ministers betwogerako bakalondebwa naye bafunyeemu okwekengerwa. Anonia Ayebale gye buvuddeko yalondebwa nga Minister of Foreign Affairs. Minister of Foreign Affairs okubanga bamwemulugunyaako nti si munnansi kiba kyeraliikiriza aba yatuukayo atya, ng'aleka omulimu gwe okubanga Uganda's permanent representative mu kitongole ekya United Nations. Si gwe gusoose okupresentinga eggwanga erya Uganda. Kino ekya foreign minister bakimugasseeko bugasi, naye abadde aservinga nga representative w'eggwanga Uganda mu United Nations. Era kino yakitwala okuva ewa Jjejje Odong, ono ne yagenze maaso n'okudropingibwa okuva mu kabinenti gye yabadde nannyini kifo ekyo. Kaakati Sanyanyi Tana yalondebwa nga Minister of Trade, Industry and Cooperative, nga replacinga Francis Mwebesa. Ono ne yadropingibwa mu kabinenti nga tagenda kuddamu kukiikirira kabinenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kati mwami Yoweri Kaguta Museveni agamba bano basaanidde okubeera nga banoonyerezebwako. Ekyodu NRM Vice Chairperson for Eastern Uganda yalondebwa nga Junior Foreign Affairs Minister. Dr. Lawrence Muganga yalondebwa nga Junior Internal Affairs Minister, replacing General David Muhoozi, ono yadropingibwa okuva mu kabinenti. Dr. Muganga emyaka egiyise yasibwako olwa lipooti yali egambibwa nti yali ng'aketta ku ggwanga lya Uganda era yali mukessi w'eggwanga erya Rwanda ng'akettera gavumenti ya Rwanda wano mu Uganda, era n'akwatibwa n'asibwa. Wuliriza, kakati nno muleete mu bankaluwe eyawandiikiddwa ey'okwekengerwa nga May ennaku z'omwezi 28, 2026 eyadressinga ne Directorate of Citizenship and Immigration Control. Museveni yali agamba era ng'akoowoola ekitongole kino ekya Unmigrants basobole okureviewinga ba 4 officers obutuuze bwabwe, records zaabwe, nti oba baqualifying okubeera nga baholdinga ministerial positions eri Uganda okusinziira ku mateeka. Era yakowoola ekitongole kino ekya migrants kigende maaso n'okunoonyereza ku baministers bano anti ng'agenze maaso n'okubeekengera. Wuliriza, nagambye doli ku Yugi Update TV gwatana tweyungako kiriya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako. Naye State House newankubadde Deputy President yapulesinga Secretary Franka Kirunda ereete n'amuwa ebbankaluwa eno, naye ebbankaluwa yali fake era teyali authorized eri mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era n'agamba musobola okulaba list ya faces empya mu kabineti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni gye yalonze, era ng'ogoberera list y'abaministers abalondeddwa abagenda osavinga 2026 to 2031. Kitegeeza nti State House yali imaze okukonfaminga changes eri Museveni's cabinet lists okubanga egenda ku affectinga ba ministers babiri.
era bano be bajjirwako. Era lisiti ekulaga amannya g'abaministers abadropingibwa okuva mu kabinenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni, ba former minister abaabawunsinga okudda emabega wa kabinenti. Kitegeeza nti State House oba Mwami Yoweri Kaguta Museveni tali safe era tebali intelligence nnyo nga ye tubadde tusuubira oba nga ye tubadde tulowooza. Owulidde ekintu ekyo? Bwe baba nga basobola okwemulugunya ku ba cabinet ministers bo bennyini nnyini be beerondera, kitegeeza cabinet oba ministry gavumenti teri intelligent nga bwe tubadde tulowooza. Olw'obudde nzikiriza nkome wano. Obadde oli ku Yugi Update TV nga kosinze oba nga otuwuliriza. Sharinga, likinga, subscribinga. Mbaagala nnyo, mweraba.